gye buvuddeko waliwo ekiwayi ky'abasiraamu ekiwakanya obukulembeze bwa mufuti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadan Mubajje nga bamulumiriza okweremeza mu kifo kino. Bano baavaayo ne beekalakaasa nga balaganga Mubajje bwe yaweza emyaka 7 egyesalira okukulembera obusiraamu mu kifo kino. Ebyo byonna ebyaddako oluvannyuma lw'ekisanja okuggwako bye bituleese wano olwaleero kubanga bye kutobola semateeka tekirimu mu semateeka temuwa kisanja kirala. Abasiraamu bano baddukira mu kkooti okuwakanya obukulembeze buno era nga kkooti yakuddamu okutuula nga 16 omwezi guno. Naye twebuuza wadde tetumanyi nnyo mateeka era tetujja kubiyingiramu. Bano abazze omusanvu abakkiriza nti bo baafuna ebbaluwa ate bo baazifuna batya? Kubanga baloya yaffe basaavinga Uganda Muslim Supreme Council ne bagamba nti abantu bonna betusaavinze betuyita mu kkooti bakola wano. Era bano batutte ekiwandiiko mu woofiisi ya Ssaabaminisita Robinah Nabbanja okusaba gavumenti obutaddamu kukwatagana ne Mubajje mbu takyali mukulembeze waabwe. Takyali mufuti wa Uganda era semateeka tamukkiriza yadde okusemberako yadde okuliraana entebe y'obwamufuti. Era ne tumusaba ensonga zino abeere ng'aziteeka ku fula ya Paalamenti. Bano oluvudde wano Juma bagikwatidde ku muzikiti gwa Masigiri Jamida ku Bakuli ekulembeddwa mu Sheikh Muhammadu Ssekimwanyi. Eno abasiraamu basabiddwa okukomya omululu kuba kiba kivumaganya ddiini y'obusiraamu. Naye bye mukola mu busibu muleetera abaana bammwe busibu naye ogenda kuvaawo ne kapuliyo Mungu aleme kirekawo etwalibwe mukoka. Mungu akukyawe ng'oli mulamu akukyawe ng'ofudde akukyayire ddala. Era basabiddwa obuteetuulako ku nsonga z'okulinnyirira eddembe lyabwe. Mubajje tugenda kumufuusa kati ekirindiriddwa kwe kulinda kkooti okutandika okuwulira omusango gwa bano oluvannyuma lw'okutuukiriza ebyo bye yali yabasaba.